but to stopping. Tukiriza ne to stopping. Olwebuku mweringi tubade tusize ndabirwamu. Omusajja alese paper spray direct naji spraying out in mass. Paka we mugambe yo officer you're killing us. Abade wengulu. Ne mugambe you're killing your own brother. Amwenozana. Nalyoka stopping anaga kumbe you are from our area. Police ne mutuka no jiteka mwelesa. Kitagala ne police eri mwabusosoze. Eri mwabusosoze bungi nyo muganda wange. Naye munaite tubanenya. These guys are being treated like pigs. Police techa twali twanyumiriza amasomero ga government. Nga abakozi ba government basomeseza ya abana bafe. Remember the days. Ngomwana alwana nnyo okuyingira essomero lya government. Nga bwofuna only the right foot to the essomero lya government buli omu aba musanyufu. The whole family. Naye the system je baleta yakutatanya gana amasomero. Kati obusuku aba basajja bwe bayina. Baleta free education. Indeed it's free. It's free of knowledge. It's free of knowledge. And let me teach you one thing. Let me teach you one thing, Ugandans. I've got this chance, let me tell you. A lot of people always say that devil, but do you know who a devil is? The Quran says the devil is within you. Devil is finding someone who devalues the values of human. So I would like you to find out yourself who a devil is. Oba abantu buyina obulamu bwammwe obulungi musanyukidde omukulembeze wammwe. Then with straight orders from the man n'agaba muno mugende mubasaanyeewo abakoze eki abadivaluinze value y'obulamu bwo. Ekitegeeza the dictator is a devil. Hitler wano yagulawo campaign ey'okutta abaju. Naguno gwakawo otuuka mu ba Jewish n'obabuuza who is Hitler? They tell you Hitler is a devil. Why? Because Hitler devaluated them. N'abatta. He killed almost 6 million. Kati mwe lwaki siba na right yange okuyita Museveni n'abantu bo? You are devils. Nsonga mu camera direct. Museveni with your people, you are devils. And if you're a devil, I'll come as a saint, I'll come as a messiah to put you down. And it's high time. We are committed, we are fully charged 100%. I know you brought back your killer. I know you brought back your vampire, Kaihura. But Kaihura, we are ready. Brother, let me salute you. We are ready for anything. Thank you, Black. Top TV amwena aba Top TV abatulaba bananyi twagala okubebaza omulimu gwe mukoze okulaba nti temulaze kyekubira nti gondi zonna mulaba nti muzikonsideringa opposition ne nabali mu party ne mulabye enjawulo leero bannange buli naku Museveni ajjaawo ne mulaba buli naku abantu bamwekuka bwekusi bamudukana buddusi ne mulabye omuntu w'abantu baze Bob Wine abantu bamwaniriza ate na message buli naku gye bapassinga ku bantu musimanya aba people pa abakozi bafujo ndoza mulabye n'ebigambo Bob Wine ayogedde ku church eggulo Mr. Mukula yakoze olukungana mu kanisa ya Katonda mutuufu mu kanisa mu nyumba ya Mukama n'akolamu olukungana isawo ebyobufuzi naye ate kyewuunyisa nti ate munnange ate abantu abagala okusaba Katonda abagala okwenenya ku lw'eggwanga abagala okusaba omutonzi abagala okwebaza Mukama okutuwonya korona munnange ate bo babaganya okusaba naye ate ennyumba za Mukama bazifudde byabufuzi so kino kitegeeza ki eno ligimu abasumba ffenna njagala tuyimirire bannange kino ekintu tekiri mu opposition bokka tebanyigiza opposition bokka ffenna ekyo kibalabye mwakirabyeko ekkanisa ennyumba ya Mukama eyali okusinzaamu kati bagitadde mu byabufuzi banyumya korona lwaki batadde meeting eyo mukulanga mwalabye meeting eyo nga bagamba musimanya coronavirus bali badde babireka so kyekino kiraga nti bano abasajja bannakyemalira balina ebigendererwa byabwe bali babbi bali ake korona bamukosa nga advantage ate nga bagenda bagamba mulekera okuba abantu tiyagasi bannanga abantu balina musango ndabe nga bakuba omwana omuto tiyagasi myaka 7 ngazirika epolisi ng'erinnya abantu etomera ziboda ekola bino ekola biki nga abantu balina musango abantu batambula bulungi bamuteekawo mbeera ekyo tiyagasi bwe mukuba faba musasula faba mugula faba balisa faba basasula
abasirikale mukimanyi bulungi nnyo emyezi 4 tebanaba basasula muso tebanaba basasula rent tebanaba basasula musala gwomu ni mwana mwemalamu ne mwerabisa ne muteekawo embeera so tugaba na Uganda fenna okulaba nti tubeerewo bagomu teri scientific election tuli amakabuka general election nga akabulijjo teri kuzikiza mwebale nnyo mwebalidde amanyi abapita mubiri James omubaka addako mu Lubaga North mubire mundaze polisi basuse ku polisi agira bweti kisinga okunyumira eggwanga tuli ku lutalo emmotoka yaseerera buli akwata wakutte akungubire nga tayimiridde ku tosi naye ng'ayimiridde ku nkokoto enkokoto y'obufuzi ekubiira n'ekibiina n'osajjakula kati kukompawo esajjakudde beba ebadde ku muzigo kati ezimba ennyumba eyaki eyaayo n'olwekyo bemala gizimba tukaalo teriiko yokka tugenda kukwataganira wamu n'abantu ab'endowooza ez'enjawulo eno egenda kubeera rainbow movement tuteekewo tubaleete bonna tutambulire wamu tukole kyova olaba mu biro byonna tusaba bannayuganda ab'enjawulo bonna gye bali kino tebakirwanyisa tebakyogerera bubi tutambulire naffe abava mu DP tujja kwogera n'ebibiina byaffe tukakase tutambulira wamu era tuli mu kisinde kimu n'olwekyo People Power yo kati musajja mukulu ku kaalo yasajjakudde baba n'omukazi awasizza n'abalongo akoze eki azadde amanya nze Natabi Maria Ledokwasika nsinzira Jinjange era nze akunga abavubuka ebuvanjuba omuli Busoga Buketi Teso Sebeine Bugisu ndi musanyufu nnyo ng'omukulembeze mu People Power ti People Power ate tutte step eddako nti tufunye akabonero kuba kyekisinga obukulu naye ate era nga akabonero akamanvuuli naye nga ate tuli basanyufu nnyo ekyensuso titufunye n'emmotoka egenda otutambuza gye bayita National Unity Platform tuli basanyufu nnyo ddala era ng'abavubuka nkunga bw'abavubuka nti mujje mufune endorsement ya People Power mufune akabonero ka manvuuli tusobole okuba nga tukyusa eggwanga lino awamu ddala. Ledokwasika Natabi from Jinja and I am the youth coordinator in charge of Eastern Region where Busoga, Bugisu, Sebei, Teso and Teso come from. I am very happy today that People Power has moved its next step, that we today have launched our national symbol, which is an umbrella. I'm really happy. And because there is a vehicle which is called the National Unity Platform. Thank you very much. Olwaleero kubanga banishinze umbrella nga simbo yaffe mu Uganda enkuba bw'etonnya kiraga nti omukisa guzze mutuufu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu gwe mukisa gwe tulina eri eggwanga lino omusajja olwanirishinze umbrella enkuba ekiro ky'enkuba n'ekitonnya eky'amaanyi so tuli basanyufu nnyo ng'eggwanga nga People Power okulaba nti olunaku olwaleero tusobodde okufuna akabonero kano aka umbrella. Erinnya Wameli Anthony munnamateeka mu People Power ate coordinator era member of parliament to be Namisindwa district Bugula County East. Olwaleero ekisinde kyaffe ekya People Power kifunye ettabi gye bayita political wing era kangambe tufunye emmotoka eyeetaagisibwa mu mateeka ga Uganda kubanga tuvuganya bulungi mu kalulu akagenda okujja. People Power ng'ekisinde tubadde tetuli bawandiike mu mateeka naye ng'ate mulimu ebintu ebimu byebaweetaaga nga akabonero kuba mu Uganda bw'oba ogenda kwesimbawo ekibiina ky'olina oba bw'oba owannamunigina oteeka okuba n'akabonero kakitegeeza ki nti olwaleero nga People Power buli gwe tunaawandako eddusu oba okubeera member of parliament okubeera president nga bwe tugenda twawanzeko Honorable Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera n'akabonero nga kakwatagana n'abo abagenda okwesimbawo kuba MP nga kakwatagana ne ba chairman LC5 n'abalala bonna. Ekyo tukikoze tutya nti National Unity Platform kibiina kiwandiise era kyatula kikola delegate conference era Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'alondebwanga president waakyo era kati akitudde ku olwaleero era ekibiina ekyo kigenda kubanga kigaba fulaaga buli muntu yenna alina endowooza era awandiddwako eddusu ya People Power movement. Tubadde tukimanyi People Power kigazi nnyo okusinga ekibiina. People Power maanyi g'abantu
era ffe tubadde deliberate tubadde bagenderevu nnyo tubadde tukola ekibiina kino kibaddewo lwakuba ebintu ebimu tubadde nga tuzize tetubyogera nga tukyateekateeka people power efunye bufunyi oba yafuna bufunyi kibiina kya byabufuzi olw'ensonga nti otaba na kibiina kya byabufuzi kyogiddemu okufuna akabonero electoral commission akakiiko k'ebyokulonda kabawo obubonero bungi ne mulondako kati ate balonda mu bifo ebyenjawulo kati nga kisoboka aba people power abataano okufuna obubonero obw'enjawulo mu bifo ebyenjawulo naye kati kino ekibiina kitusobozesa kwenyigira mu byabufuzi bya Uganda nga bwe biri mu mateeka naye ng'ekyekomere kiri nti people power esinga ekibiina esinga ebibiina by'abannayuganda bonna era maanyi g'abantu. Amanya n'eddoboozi Dr. Mirembe Joe nga ndi munnakisinde kya people power era nga nze nkulembera ba professionals oba bayita abayita mu kisinde kya people power mu ggwanga lyonna. Olwaleero olunaku lwa byafaayo era ky'oba olaba n'enkuba nga tumaze okuwanika manvuuli eno nga bwe ngikuwanikira bwenti nga tumaze okuwanika manvuuli bwenti enkuba ekoze eki etonnye olw'ensonga ne Katonda yakitegeddeko n'akyemburesinga tukola abadde batugamba tugenda kutambula tutya olwaleero tufunye akabonero nga ye ambulere lugekute ambulere negenda tubika eri obubi okutulugunya kwa gavumenti egenda tubika okulaba ne tunaba tuli mu bukulembeze tugenda kubikibwako Katonda tubikibweko tuleme kukola biri byonna gavumenti eno byebadde kya ekola. So olwaleero bannakisinde kya biwa byonna bonna njagala bategeeza akabonero manvuuli akabonero ambulera kakati ensonga enajjaga okondako akalulu akaliwo kati k'abavubuka youth village elections abavubuka mwena posta tuzikube nga manvuuli gye tulina tukunge buli muvubuka ng'ogaseeko n'abakadde ng'ogaseeko na Uganda oba basoma bantu basoma yadde nze nkulembera baasoma tukyuse eggwanga olwaleero ebyafaayo bikoleddwa history has been made akabonero manvuuli byobamwe tugenda okutambulira ffenna ekyatwalira Mugisha Muntu owekitibwa Mugisha Muntu okuwandiisa Alliance for National Transformation n'emiziziko egyaliwo kakati baba bagimuwa naffe ne bateerawo emiziziko so n'olwekyo kino tubadde tukikola mu ngeri yennyini gye tugenda okutambuzaamu ebintu byaffe n'olwekyo tuli basanyufu nnyo nti nze era nti Ssebagala Ssegendo atabadde na kibiina kyonna kati ndi musanyufu nnyo nti ndi mmemba omujjuvu owa National Unity Platform n'olwekyo nkubira bannaffe bonna omulanga abasobeddwa mu bibiina byammwe mujje tulina kati minvuula ambuleera kati mwe tuyimiridde okulaba nga tutambuza eggwanga yaffe nga tulitwala mu nsi ensuubizi. That we cannot operate normally. You remember how our people power registration exercise was blocked altogether. So we had to do everything clandestinely so that the NRM government does not block us. You remember what happened to National Alliance for National Transformation? How long it took them to be registered. So we knew that we are operating under very difficult situations, and that's why we had to do each and everything secretively so that we can come up today with what we call National Unity Platform. And I'm calling upon all disgruntled members and people from various political parties, all those who have been blocked in other political parties, all those who are being seen like rebels in other parties. Please, we have now a new house, a new umbrella, a new political party, National Unity Platform. Come and join us so that we can rebuild our country. Amanya n'eddoboozi Musiri David Bogi from March in the West. Zemba March in the West. Mutabani w'omugenzi James Bogi omuzira namba 24. Kino ekibaddewo kibadde ky'amaanyi nnyo era ffe boolaba tulina essanyu lingi. Bulijjo abakulu abakulembera ekisinde batugamba nti akaffe kye kajja kutuuka mu kaseera akatuufu. Era abasajja baatuzoganya wano people power ng'ekisinde ne batugamba n'otugamba nti ffe tusobera mu ssomero eritalina UNEB Center. Kati ke kaseera tugenda kwawulamu abalenzi mu basajja. Kaseera kakwawula abalenzi mu baki mu basajja. Era olwaleero twawudde twagala okubabuulira akabonero kano kazze n'omukisa era kalaga lwatu nti omusajja Robert Sentamu Kyagulanyi president waffe ow'ekkumi addako ne Katonda atambula naye bwe bajjeyo manvuuli bwe bati enkuba n'etonyerawo walaayi era twagala okubabuulira nti bino bya bwa Katonda nnyo obubonero bonna buvuddeyo era buli abadde abuusabuusa ke kaseera ojjewo akabuusabuusa ojjeko akabuuza ffe twasimbudde dda ate ffe ng'abavubuka
ate ffe ng'abavubuka ffe olwaleero twasimbudde dda tugenda kubaabya ffe twabagamba tuba tebeegatta ffe tuli bakola ki bakubaabya kati kebaganye oba bajja oba tebajja akabonero manvuuli tubadde n'ebintu bingi ebitubuzaabuza abamu nga balina enkumbi abalala bwe batekako akabonero kaffe era babaddeyo nga bakuba enkuŋŋaana nga beeyita nti be ba People Power abatuufu ke kaseera akatuufu ekituufu kigenda kuba nga kikola ki kiva kyekiri kyenkugambye ti kaseera kakwawula basajja mu balenzi. Weesimbiddewo wa? Neesimbiddewo Makindye West. Olwadde owulira otya luli nga tonnaba kufuna kibiina kyonna ky'olimu tolina kabonero kakozesa atwale bakiro nti nze tikyowulira nze nali mpulira bulungi kubanga folwedde twatandika dda kino kitusanzeyo busanzi twali twatandika dda kubanga ffe twakkiriza mu mukulu Robert Sentamu Kyagulanyi okuva dda tubadde tutambula naye so ffe twali twasalawo dda kino kitwongeddeko obwongezi kabonero twabagamba dda nti ekiri asigadde ewaka kyekirya n'akola ki n'atabaala ffe tumanyi nti ffe kino kyonna kyonna ekizze ffe tubadde tuyakirindirira dda era akaseera era nga tukunga abavubuka twali twatandika dde okukunga abavubuka teabavubuka mutwegatteko akaseera akasinga bana bannaffe ab'NRM bwe babadde bawangula ebifo bino naye akaseera katuuse naffe tubaire nga tulina we tuyitira owatuufu ng'ate tuli registered nze ndi musanyufu nnyo okutwaliza owamu era abantu mwenna abandaba ku Top TV mbatumidde nnyo mujje mutwegatteko kati olwaleero tuli ligo teri ayinza natukuba ku mukono. Olwaleero omukulembeze waffe pulezidenti w'ekkumi owa Uganda addako yasazeewo okujjako mu divisioni ye Kawempe okwogerako n'abantu be asinzire mu Kawempe ayogereko eggwanga lyonna era bannakawempe bamwaniriza mu kwaniriza okulungi ate era ne beetegeka okumusiibula obulungi mu kitiibwa kye ng'omukulembeze w'eggwanga awo wennyini wakyadde tulabye n'omukulembeze w'eggwanga yakyalavoko naye enjawulo erabise ayanirizibwa atya era asiibulwa atya naye poliisi yaffe ekolera omuntu omu era mu nkola yayo eya bulijjo egezezaako okusasamaza si ekyo kyokka negezaako okutangira abantu okubajjako eddembe lyabwe eryokwaniriza omuntu waabwe gwagala naye enteekateeka ya Katonda tosobola giremesa abantu nga balina omuntu waabwe gwe bwagala tosobola kubalemesa era abantu bamwaniriza era abantu nga baagala omuntu waabwe era bamusiibudde mu kitiibwa poliisi ekubye tiyagaasi etukubye amazzi agabalagala naye era abantu basobodde okusiibula omukulembeze waabwe njagala kwebaza Badakawempe ennyaniriza gye baanirizamu omukulembeze ate era mbeebaze n'ensiibula gye bamusiibuddemu n'ekitiibwa era njagala kubakakasa tujja kwongera okumusabaddeko mu Kawempe era bw'abanga azze mu Kawempe mumwanirize mu kitiibwa ate era mumusiibule mu kitiibwa nzirabye Bannakawempe nga tebamutiiriridde era bwe batyo bwe batagenda mumutiiririra kati nze mbadde njija kuba baddazaawo ku leediyo okwogera osegeera n'abantu bamusamaliridde kati nze simubaddeeko osegeera kati nze mbadde njija ntwala emaali yange abasirikale simusisinkanyeewo abasirikale bansanze ne basindika ekigaali kyange ne kigwa ne kimenyeka n'omumenyeka era nze ataddemu ssente era oli owaawali yakikoze owaawali ne muwa 5,000 just kifaananyi kye kikyo wakuba nyambadde n'enkofiira ya People Power kati sibadde ku nsasagga yonna osegeera kati ne bakwata eggaali yange ne bagisindika lwakuba tebankubye baŋŋambye gwe bino otimbyeko biki kuviire notuviira osegeera nentidde era mbadde njagala kireekaawo osegeera kati buli muntu yenna anayambala lwedi banamuteekako buteesi gundi ki kubanga era omuntu aba alina okwagala kyayagala osegeera amanya gange bampita Hasani ogwagwe emaali yange bagiyeera bafana kubajjalo bava kunkolera bikundi byange sijabuye osaate nedda tebabu naye lwakuba sibeetegeera